I, Education Analyst, I, Jean Rose Nane, swear by Almighty God swear by the Almighty God that the evidence I shall give, that the evidence that I shall give, that in the matter before court, touching the matter before God, shall be the truth, shall be the truth, the whole truth, the whole truth, nothing else but the truth. nothing else but the truth. Where are you residing? Kansanga, Scholar Zone. Abazannyi, Bongedde, The worship would like to explain that I'm You said you didn't know them physically before this case. physically, Yes. like I have so many clients all over the country that I haven't met, but they are my customers and we keep communicating. naba mukwata wona bakalabanga naye bokutaba. So physically you mean an appearance? Yes. So what other ways have you been doing those? We communicate on phone. Bayitogeraga ku ssimu. And for how long have you been communicating? Since 2020, Lwankumi abiri mu 24, lwomuze shortly before 2022, February, being infringed upon. The whole of 2023. yategeera omwaka gwa 2023 Filimu ze bazolyawo. And who gave you that information? I got some information from them themselves, my subscribers, because some of them they were bitter to pay for the movies, and yet others were using the movies without paying for them. So Bafuna amawulire ago okuva ku bantu bange yes, kuba baawulira kyali kibaluma kiba basasulira ebimu ezo ate nga mukulira mu kiro kyabo. then I have my I also have some field staff, some people that work for me, for the company, and they are in the field. So they found these movies being pirated upon. N'abakozi bange n'abatambula era n'abasanga biro zino nga bazokyama. When you learn about that, what did you do? Wategeera ekyo wakola ki? I started looking for evidence Atandika okunona obujulizi so I can make I can report police. kisobose okuba nti nsobola okuwaba poliisi. I have some copies of their WhatsApp. And that? What that? When going to the contract, but I'm asking what contract do you have with them? Yes, we had a contract of 2 years to use these movies, but they requested that it's going to be too expensive, so we broke it down into six months. So the contract was for 6 months. At the end of the day, the first thing that I want free money, but we want them to pay that little that we deserve. It's the reason we are fighting for the copyright law. So I want everybody that uses our movies to respect them and know this is our valuables, not some kind of trash. When you are starting this case, you told God that you once contracted with them. How long
they use movies minus minus. What do you do for a living? Business person. You are doing a business with film publisher. You as a person or as a company? And what's the company name that you use to publish the films? New Lord's Corner videos. New Lord's Corner. Lord's L-O-R-D-S. Corner videos. Is New Road's Corner incorporated? It is a sole proprietor right now. Incorporated. Is it registered? Is that what you need? Say it's a company, right? Yes. Then I'm asking you, is it incorporated? Can you clarify that? Incorporated. Do you have a certificate of incorporation of New Road's Yes. Corner? Yes, please. Could you provide to court the certificate of incorporation of New Road's Corner? Are you issued a certificate of the copyright? What do you mean, sir? Did you get a certificate of the copyright from the Uganda Registration Bureau? In respect of Laira movie? Yes, amanya nze Jean Rose Nami, ndi publisher Ugandan movies. Tuli wano ku Kooti ku musango ogwa copyright infringement. Tuli basanyufu engeri omusango gye gugenzeemu olw'ensonga nti tuwuliriziddwa ate wabaddewo interaction bulungi nnyo n'abakulu ab'omu kooti. So tuli bawanguzi kyenjagala okubagamba kubanga ffe ekigendererwa kyaffe kulaba ng'emirimu gyaffe tegirinyirirwa, tebagibba, tebagicupula. N'ekirala tetulwanirira copyright ya wano yokka naye buli alina ekiyiiye yenna abatukwatako. Are you satisfied? Gambia will never come to the court. No, those were jokes, my dear. Tubadde tusaagamu, tubadde tubonga bulungi. Ebyo ebyogamba nti see, I'll never come back to court. It was to stop the other lawyer from intimidating. You know, they are good at that, and I don't like that. Okay. So he came down and we were talking, actually. We were talking. So are you satisfied? Yes, I think I am. Okay. I'm not somehow satisfied because it's not over yet. But I'm happy that they've listened to us. They gave us time. This time was much. So, and it's going out there. The message is going out there that copyright infringement is a crime. So don't joke with our works. Not only Ugandan, but people's works. Lwaki toli mu kibiina ky'abafirimu like nga obakikubuuzizza wali? Nze namwendi ate ndi ku level ndala, bo baagala kuntwala mu level ya wansi, nze ndi mu level ndala mu kibiina ekyo. So kyova olaba nti nze okuŋŋamba nti ayo member kati nze ndi more than a member mu UFMI. So gwe okuŋŋamba nti nye nensasula emitwalo 2. Really, I need to give millions to UFMI. Esobola okukola emirimu gyayo bulungi. Kino kibakoseza kyenkana ki era losses tumeka z'ofunye mu firimu zino ze bateebazaako okkuba? Talk about losses. Simanyi na bwe nkibala. Kubanga oluusi waliwo ekintu ekiyitirira obunene nga toyagala na kukimanya. Nasembayo okukimanya nga kinene nnyo kati gye kiri losses. Mukama yamanyi naye nina amawulire amalungi nti abasooka bapayoniya b'ekintu tebafunamu naye bazzukulu baffe ne baani osanga bajja kutimba erinnya lyaffe nti bano balwana. So for me
it's still a struggle. Ugandans are silent. Bino ebintu byavadda nga abafirimu bakola waka waabwe naye tebafunamu. Why are you so much interested in what is your target? My target is to make sure that people that make movies, they earn from their movies. We don't want free money like the government wants to do or people want to do and give you peanuts. No, we want the market for our movies. Kiraba, titwagala kutuwa sente. We have our money. Naye twagala market. Twagala bokola filimu ogende ku TV. TV egule filimu yonga sibu peanut mitwalo 10. Really? Okoze filimu obukadde busatu ne bakuwa emitwalo 10 bagirage masses. It is unheard of. So fe twagala recognition, twagala sente mu mirimu gyaffe. Aba library eno wansi bambi bagenze batereero okujjako abatono nga bwe mulaba bano ababadde wano ate nsuubira nabo tebasigadde kyekimu kuba bino tebibanyumira kubeera mu kooti. Kitubbiramu amabega katono abatategeera musango bulungi naye nga nga bwe kizze kikula kati abasinga bagenda natandika gugoberera bano abantu obakyuzinga ki era kiki kyoyagala bano? Yes, I had a contract with them. Contract yaffe mu copyright law contract ebeera timely nti oba myezi 6 oba mwaka gumu. Kati contract eyo bweggwako abantu babadde tebagirespectinga asigala atunda obusente aguze butono n'asigala nga akubamu. Kati nze kyenfunye mu musango guno abantu bakitegedde nti bw'ogula copyright olina okurenewinga okitegeera ate bw'oba tofunye right tozannyira ku mulimu gwa munno. So tuli bawanguzi honestly. Fe twayagadde exposure, twayagadde publicity and we've done it. Bwomu ku batono nnyo abayambye abazannyi ba firimu okubeera nti n'ogula muvi zaabwe publishing singa tebitambula nga bw'osuubira mu kooti togenda kuggwamu amaanyi era bano ogenda balekeraani. Bano bambi sirina wakubalekera era nja kulwana paka ate nkukakasa ababaddeyo mu kooti singa mumanyi the technical way courts work tuli bawanguzi okiraba because they give us audience, they give us time, they allow media in court and this and that. Tuli bawanguzi kati ogenda kutambuza amawulire gatwale wane nti copyright infringement is a crime. N'omulala akiyige n'omulala bweba Nigeria yakikola n'ensi zino ne zikikola nga nabo bafirika bannaffe. Why not us? Bana Uganda. Okay. Tukimanyi nti wegatira mu kibiina ekyaba musigansimbi wano mu ggwanga oba ekyaba publishers ekimanyikiddwa nga Uganda Film Publishers Guild. Era nga mwe nga woyogedde nti oba mu injectinga sente mu UFM okusobola okurunninga emirimu gyayo okubanga ebayambako okukuuma emirimu gye muba muguze mu bana abakola films. Banno bapublisha banno bemwegatira mu kibiina ekyo bakuyambye kyenkana ki era baliwa? Bambi bapublisha sijja banenya kubanga olw'enkola enfu ebaddewo bangi ne baabika bangi ne bafuna ebizibu osanga bandi badde weebali nga bastandinga kati ffe ba last man standing ffe tulwana olutalo ate osanga nabo bajja kukomawo on board kuba omutima bagulina okiraba naye bambi bayisibwa bubi nnyo nabo mubimanyi bayisibwa bubi ne bateekamu ssente ne babibbibwa so sijja kunenya ba publishers. Amateeka gabayambye kyenkana ki? Nze netteeka lino nja kwebaza gavumenti okuba nti yaliteekawo at least in the first place wadde libadde ffu nga terikola naye nga ki nga weeriri kati buvunaanyizibwa bwaffe dipika ne tugikola kino kye tuli mu kukola libe nga liri effective ne gavumenti weeneegira etuyambe in a different way okiraba so at least etteeka weeriri. Tukimanyi nti mu kooti balooya bayintimidatinga ne panaawo tukimanyi okuwuliza down osobola ennyonnyola otya eggwanga about copyright mu lulimi olunnansi? Kakati nze oba oliawo okuyiga tekukoma nkirabye nti bw'ogula omulimu kiri important n'oguregisteringa naddala ng'oguvaluinga otaddemu obukadde bw'obw'essente tokoma ku ndagaano genda oguregisteringe okiraba. Ekirala naffe ffennyini mu mirimu gyaffe gye tukolera tutereeze work places zaffe twongere ozinyweza mpozi n'ekirala there is something they call
balina bwe bakiyita ekintu kyo ne kibanga kikyo katugambe New Lords Corner publishers n'ogenda n'oregisteringa intellectual property yo balina bwe bakiyita bannange nkyerabidde nga bw'onooregisteringa brand kirungi nnyo ti omuntu akwata ku brand yeyo ate omusango guba munene nnyo trademark oli mugezi nnyo okiraba so we need to register the trademarks okiraba kati nze ekindi mu mutwe nti sikoma ku New Lords Corner naye ngenda kutereeza company ate n'okuregisteringa trademark tukomawo ddi owange tugenda komawo mu April nga mmeka naye nze olwokuba sijja nyinza obutabaawo naye banzikiriza nja kubeera ku Zoom so that is good. Okay. Waliwo akatalekeka? Akatalekeka nti mwongeremu bannange amaanyi. Abanana kino kikyoyigamu muno. Kyenjigamu kino ekisooka kwetereeza nga bannayuganda nga bakozi b'emirimu tuyambe abantu tuguze emirimu gino nabo banguyirwe okubanga bafunamu because kino kifa okusinziira iffe gye tuva eno musasa nti contract zeetaagisa then n'obwananyini bugamba nti ogende mu RSB wandiisa omulimu gwo nga ggwe then omala oguwandiisa okwasa omuntu nga guli mbulambu okufu kuki bulungi nti nno kimuyamba nti bw'aba alwana agamba this work is for good era is registered from URSB. Naye nga nyongerako ku ekyo abantu bano nga bw'omanyi obukodi bw'abalooya baagadde okutrashinga ekintu ndagaano si kituufu. Endagaano egula n'ettaka ery'obukadde n'obukadde nga liri ku kapapula bwe kati so temugayaalirira kigambo ndagaano wakati wa nannyini ne gwe baguzizza bino ebirala byongerako bwongereza n'oguregisteringa naye agreement nkulu nnyo baleme kugiwewula era nange ekyo nkirabe nti agreement bagiwewudde bwawuzi naye nga omuntu wakubuuza nti what is a copyright copyright nakinyonyola ekigambo ndagaano kyandika ne kyeta kyonza okugamba nti endagaano yetandika then omala okufuna endagaano otandika okufuna nabonyiza no copyright and so I forgot that naye nga first endagaano erina okubaawo kuba yekola obwannanyini yetandika obwannanyini bw'ekintu. Nze akasembayo kenjagala okubagamba temubitwala nti bintu bino bya lusaago bino nno bya ddala abantu batunze ebyapa by'abajjajjaabwe batunze amaka gafudde nga bakola firimu so bwe muba mulwana temulekeraawo nange oba wendi oba siriiwo mugende mu maaso nga bwe twalekera ddi ate tulinayo omusango omulala nno gwo gwate munene okusinga naguno. Okay, Medi, muve mubonaabona ebbanga erimala mu firimu wano e Uganda omukyala obugambo ki osobola osiigasiiga ng'obwebaza ekituufu kiri nti nze nga producer obuvunaanyizibwa bwe nnina eri film industry bwakufuba kulaba nga buli kyenkola nkifunamu ng'amaanyi gange gentaddemu. Ebbanga lye tumaze nga tukola firimu tubadde tulina abantu bangi bye tudiringa nabo oba oli awo nga tulowooza nti batuufu era basobola okutulwanirira naye twakizuula luvannyuma nti buli omu asikazza wuwe. Mu kaseera kano bwe twafuna omukyala Lords Corner tulowooza nti ekkuba ettuufu lyakwata naffe lye tulina okutambuliramu lyeri okuba nga asobola okutambuza emirimu gyaffe mu bulambulukufu era tulina okuba nga tuyimirirawo naye mu bulungi ne mu bubi okukakasa nga tulwanirira ekyo ekituufu. Sikulowooza kale kankakase kibi nnyo kyoyogedde naye kyolina omumanya nze obulumi bwe nnina buli wano oba kyensanze mu kooti siwulidde akyogerako. Balooya bano balina engeri gye batafutamu ebintu byabwe etali nnuŋŋamu. Engeri gye batututtemu eringa agamba nti bwe banziba ettooke siwaaba bwe banziba embuzi siwaaba. Okitegedde si kituufu. Abantu bangi bafutyankibwa olw'okutya embeera bateekebwako byenna n'akiraba akitegeere nti okutiisatiisa okuba mu kooti si kutuufu kubanga bwe mba nvunaana firimu toyinza kuba nti nina okuba ne fulaasi
ne risiti ya flash azifu enyimba eziri mu simu zonna oli amala kufuna risiti kyoko buuze gwe nagijjako agaba risiti kubanga tugasimbaganye baddira omusango ne bagukyusa ne bagujja mu kuba ettuufu guno omusango gwa bubbi naye ate bagukyusizza ate bagututte mu biwandiiko kubanga ettooke balirigesitalingawo nga balisuubula education kati mazze saba mulimu oba nze kulwanira bibanza kati balatumuuza nti taatawo yafa ddi naye nze alwanirira ebibbe ombuuza otya level of my education mu bumpimpi toli mu mativu yadde akatono no mu ngeri ero yajabadde agiragira okitegedde neewunya nnyo omuntu okuyimira ku sayidi enzibi ng'obujulizi bwonna bugamba mubbi naye n'ateegaana gwe n'ombuuza simanyi medication batuka kusaba medical result twali atya kusaba ndagaano za HIV tebamusabye medical result olaba wano mu Uganda kooti yennyini eyo emanyi okugaba omuntu oyogere ne munno mu buntu tekiriwo gwe owakanya otya endagaano nga tusula ku bizimbe byonna